Honorable Minister Fiona Nyamutoro ne Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo beeyongedde okulaga abantu nti tuli siriyasi oba nti bali siriyasi si byakusaaga abantu nga bwe balowooza. Lunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 25 mwezi gwakuna mwaka 2024. Mwasuze mutya mwena abali ku NCK TV, mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gyonna gye mutuusaako engalo, katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Ali atana subscribinga ke kaseera obe ngo subscribinga ku channel yaffe, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu amawulire tujja kubanga tugabawa. Munnange oluvannyuma lw'ebintu ebingi okubaawo n'omukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo okubanga bamwagaza almost buli mukyala ali mu Uganda ne bamwagaza buli mukyala abali mu East Africa. Kwegamba nga buli gwe batunula bagamba oyo Eddie Kenzo amwagala, naye kyava ku nsonga ndowooza nti lwakubanga ebbanga lyali liyiseewo okuva abayawukana ne mukyala Rema Namakula, ebbanga ne liyitawo Eddie Kenzo ne batandika okubanga bamubanja omukyala, ng'oluusi ne bwabeera oluusi agenze mu nnyimbe nga bamubuuza Eddie Kenzo owasa ddi, ng'oluusi ne bwabeera ku bivvulu bamubuuza omugole omutulaga ddi. Kwegamba ekibuuzo ne kifuuka ekibuuzo naye nga tetulaba ansa, era n'atuleetera okusigala nga tuli awo tugeesinga. Nze ndowooza kye kyaviirako okubanga bamusibako ono ne bamusibako oli, naye oluvannyuma lwa byonna okubanga bibaawo yatutegeeza nga bw'abadde yeetegereza era nti abadde ayagala obulamu bwe asooke abutwale mu kimpoobooze nga bwe yeetegereza omuntu omutuufu aleme okuba ng'addamu ensobi ze yakola luli. Bw'atyo weepo n'atuyiwamu embooko y'omwana muwala Fiona Nyamutoro okuviira ddala ennebbi. Era nga wenjogerera wano essaawa ya kakati beeyongedde okuba nga batulaga nti bali siriyasi, si bintu by'okubanga nti oba badeetinga budeetinzi, naye beeyongedde okutulaga nti n'ebinene bijja bwe batyo ne basalawo bakyaleko mu bakadde. Kye mmanyi nti bayinza okuba nga abakadde weewaawo bakimanyi, kubanga omuntu w'otuukira okuba nga balina n'omwana ate ng'omwana si muto, omwana nga mukulu, era abakadde bayinza okuba nga bakimanyi. Waliwo enjawulo y'abakadde okuba nga bawulira nti gundi ye gundi oba gundi y'ayagala omuwala waffe, nate n'abakadde okumanya nti gundi yaze mu butongole n'atulabako n'abagamba nti nze taata gundi, nze taata bebi. So kino kyengezaako okuba nga njogera nti Fiona Nyamutoro Honorable Minisita waffe ne muyimbi waffe w'eggwanga omukulu Eddie Kenzo bo bamaze dda okuba nga bakyalako mu bakadde. Kuno kukyalako bukyazi si kwanjula, kuno kukyalako bukyazi nga w'ogamba nti maama taata nina omuntu wange ayala kujja abalabeko. So nabo kye baakoze kukyalayo Eddie Kenzo okubagamba nti nze nnyina omwana wammwe naye essaawa yonna ebinene bijja, tujja kuba nga tujja ate tweyanjule mu butongole mututegeere. Kuno kukyalako, okyalako mu bakadde ne bakulabako oba n'obalabako oba oliyawo onno nga olinako n'abakulu abakuwerekeddeko, olwo abakulu abo bogerezaganye ne bakulu bannaabwe awo nno bakubuulire biki bye beetaaga. So bamaze dda okuba nga bakyalako, naye no wetwogera mu kukyalako kuno different cultures balina engeri gye babikolamu differently, so tetugendayo nnyo tetulondoola. Ekikulu kiri nti bakyadde mu bakadde. Kiki ekiddirira? Jjukira Honorable Minisita Fiona Nyamutoro gye vuddekoko yali mu kabaga aka mikwano gye be baamukolera akabaga
nga bamuyozaayoza okubanga yatuuse ku kya minisita oba okubanga bamwapointinga ku kifo kya minisita ne bamukolera akabaga. Era mu kabaga kano gye yasinzirira n'abagamba nti mubeere ready, tugenda kubanga tukola embaga ejja kubanga emenya ebitooke, nti twetegekedde embaga mu maaso awo, tujja kukola embaga ejja kubanga eyogeza Bannayuganda obwama, nti tuli mu kubanga tupulaaninga embaga ejja kubanga etuuza Bannayuganda obufoofofo. So ndowooza zino zonna siteepu ezisookerwako oziraba, ndowooza ez'okukyalako mu bakadde, ate oluvannyuma bakole introduction officially, okwanjula we kunaaba kuvuddewo awo nno olabe embaga mawuuno, mulabe embaga mawuuno gye buvuddeko. Anino twalaba Honorable Nyamutooro ng'asiraamuse, so tetumanyi oba baamuwalinnya ki, ebyo bibye ne mwami we, naye ng'ate era gali galina okusigalawo eri aga Nyamutooro kubanga geego kati essaawa yakakati agali ku documents zonna. Ate being a politician, ekyo kiba kimukakatako nti bw'abanga wakwongerako linnya ddala birina kuyita mu kkooti. Bw'obanga waliwo eddala ly'ayagala okuggyako era balina kuyitira mu kkooti. Kkooti n'emulayiza nti ataddeko erinnya eddala, oba erya Shamimu oba erya Salaama oba erya Sharifa, lyonna ly'anaaba ataddeko yamanyi. Okitegeera? So ebintu bitambula step by step, era nga tusuubira nti ssaawa yonna Eddy Kenzo mujja kubanga mulekeraawo okubanga mumubuuza, kubanga abantu bamu babadde bagamba oyo nno amwagalako ki ssente, mbu Eddy Kenzo ayagala Honorable Minister ssente, gy'oli nti Eddy Kenzo abadde munaku, gy'oli nti Eddy Kenzo teyeekolerera, gy'oli nti Eddy Kenzo ebbanga eryo lyonna abadde takola. Ani? Yes, Honorable Minister yandibanga alina ssente, naye ate essente aba yakazifuna kubanga mujjukire nti yakagenda mu Paalamenti. Ekifo ky'owa minisita tannakimalako yadde mwezi. So ekyo kiba kitegeeza nti mwana mulenzi waffe ono, omuyimbi waffe Eddy Kenzo abadde mu music industry. Nno music we akoze era atambudde, akasente kaakayina. So musajja wattu ali mu laavu, ali mukwano ogw'ekimemmete, era yabagamba nti bannange mundeke, nze sirina gwe nkompiitinga naye, era nze sirina muntu yenna gwe nsobola okugamba nti njagala kukola competition n'ono, nti ebbanga libadde ddene nga neewuumuzaamuko mu bintu ki eby'omukwano, nti naye mwebale kunsabira, Mukama n'atema amakubo, nenfuna omuntu omutuufu, nenfuna omuntu anjagala, nenfuna omuntu antegeera, nenfuna omuntu nange gwe ngenda okuba nga nseetolinga naye obulamu bwange. N'abagamba mumpeeko kyansi njagale omuntu wange, mumpeeko kyansi nange ntereeze oluusi oba ebyali byannema okutereeza luli, kubanga luli nali muto, naye kati mbasuubiza nkuze, sigenda kubanga nziramu ensobi, oba ensobi zava ku nze simanyi, naye nga kyensobola okubagamba nti by then nalimu obuto bungi, era ng'ebintu ebimu mbiraba ebirabe era saabiteekangako nnyo, sira nti naye this time around nkuze, mumpe ku kadde, mumpe ku time, munyambe, mumpe sapooti, nsobole okubanga ate omukwano gwaffe tugutwala ku level endala. Oyo mwana mulenzi Edrisa Musuuza era yabagamba nti saagala kompiitinga na muntu yenna, nze ndi Edrisa Musuuza, ndi byange, ekikulu Mukama ampadde omuntu era njagala just ampa amagezi mwagale nga bw'ayagala. Yes, tukyali wamu era nga tukyatambula wamu, omukoto guli gumu gwokka, that is NCK TV. Gwatana subscribinga ke kaseera okuba nga osubscribinga, ringing that notification bell, sharinga, likinga, sako n'okuba nga oleka comment yo, kugambye nti ebisigadde byonna buterevu, amawulire nze ngayina mu bungi era nja kubanga gakuba gwe tuula kalira nywera, weesirikire byonna mbenga mbikutussaako
wonna woli era munzikirize mbe nga nkwerekeza essaawa zino naye nga mu maaso awo tukyalina amawulire mangi nnyo temuvaawo.